Zino ze zimu ku nguudo ze tuyisemu mu disitulikiti ya Madiokolo ne Zombo nga tugoberera akwatidde ekibiina kya FDC bendera mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga Patrick Boy Amuriat ali mu kwenja akalulu mu kitundu kino. Waliwo n'ekitundu ng'abapoliisi abateereddwawo okumukugira okukuba enkuŋŋaana mu bifo awatasaanidde we balabiddwako nga basindika emmotoka ya Amuriat era nga n'emmotoka ya poliisi emuyambako okusika eyiye. Amuriat aliko abantu basanze mu bitundu bino era n'abakuyega. It is possible for you to use all your five senses to understand that poverty is actually in this community. Nga tannasimbula kutandika kwenja kalulu, Amuriat ayogeddeko naffe mu mboozi ey'akafubo. Ono agamba nti ab'oludda oluvuganya bakyalina omukisa okukolagana ku nsonga y'okusimbawo omuntu omu ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. There is a very high possibility that Mr. Museveni will not get 50% plus one. And so when that happens, then there will be a need of the coalescing forces to come together to back a candidate who would have got the highest percentage from our rank. Amuriat agamba nti basobola n'okukolagana ku lunaku lw'okulonda okusobola okukuuma akalulu ssaako n'okuwagira bannabyabufuzi abeesimbyewo nga balina enkizo okuwangula kasita baba nga baludde oluvuganya gavumenti. Still areas of cooperation that we can achieve something out of, and one area is the area of this harassment that we have to endure every time we go. We are being beaten up, locked up, harassed, told not to go here or there. That is an area we can be able to come together as competitors in this struggle, pulling in the same direction. Kino boolyawo Amuriat atandise okukiteeka mu nkola bw'awagidde yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyala mu disitulikiti ya Madiokolo nga wa kibiina kya Alliance for National Transformation. Ono ayongedde n'okutulambululira ku ngeri gy'ateekateeka okutondawo emirimu akakadde akamu singa wangula entebe y'omukulembeze w'eggwanga. We would want to maintain a policy where we will only have foreign workers where the expertise does not exist here. Ku mabanja agatudde Uganda mu bulago, Amuriat agamba gayinza okumalibwawo okuyita mu kulwanyisa enguzi. And ensure that we see that money that is lost through corruption by government officials is saved in order for it to be put in social services to serve the people of Uganda. Amuriat agamba nti eky'abasirikale ba poliisi okumuzibira amakubo agayingira mu bibuga kimuwadde omukisa okwongera okunyweza obuwagizi bwe naddala mu bitundu by'omu byalo. We've been to the interlands of the Westline region and not concentrated so much on the towns and urban centers, and it's extremely encouraging to find that people still know that the FDC is there and it's their party, and that their presidential flag bearer can easily be adopted. Munnakibiina ki Forum for Democratic Change Patrick Boy Amuriat ayingidde olunaku olwokuna wano mu West Nile ng'awenja akalulu k'omukulembeze w'eggwanga. Wabula ennaku zino essatu ezisembeyo Amuriat ye n'abawagizi be babadde tebakubwa tiyagaasi okuva eri abakuumaddembe. Ono agamba nti oboolyawo abaddukanya eggwanga lino baakomye ku basajja baabwe obutaddamu kuba bavuganya tiyagaasi kubanga kibadde kisiga ekifaananyi kibi eri eggwanga ssaako n'abo abaliddukanya. Juma Kiria, NTV West Nile.